bw'oba otandika business nga tennaba kugejja kuva mu kye tuyita small businesses kugenda muri lye seeriddako, tobaako mu booluganda lwo, mukwano gwo oba ekintu kyonna ekikuliraanye kyossa mu bizinensi yo. Nkiddemu ng'otandika bizinensi yo tobaako owooluganda lwo yadde mukwano gwo yadde omuntu akuliraanye okumuteeka mu bizinensi yo. Ekyo tokikolera ddala wadde n'akamu, oyo afuuke mujjawo era kijje wano eri abatagenda kukkiriziganya nange. Omuntu ng'otandika bizinensi yonna naddala wano e Uganda oba mu nsi yonna oteekwa okubeera n'ekintu kye bayita self discipline. Ekyokubiri oteekwa okubeera ng'oli selfish. Buli lw'oddira bizinensi eno n'ogiteekamu omuntu gw'otasobola kugoba, abantu abakalubiriza okugoba ba mirundi esatu. Asooka mukwano gwo, owokubiri wa luganda lwo, owokusatu omuntu ow'amalala n'emputtu n'ebiddakaawo, kubanga obeera n'okutya akuteekamu okutya nti omuntu ono singa mumugoba ontegeera nanvaako n'agenda bizinensi yange tewali. Abantu abo ab'ebika ebisatu benkugambye beewalire ddala, owooluganda lwo, ow'omukwano n'abantu ab'emalala ab'emputtu n'ebiddakaawo, abo bonna tobaako gwewa mulimu. Owooluganda lwo muwe omulimu, mukwano gwo muwe omulimu. Bizinensi ng'emaze okugaziwa ng'ate ayina ng'efunye emirandira emaze okusimba n'enywera ng'ate ayina abantu abalala bagenda omugoberera era nga tomuyinaako obuvunaanyizibwa buli direct. Nga bwe kubeera kumuwandiika ku mulimu si gwe omuwandiika, waliwo manager ng'alina sisitimu emufuga. Bwe kuba kumugoba si gwe omugoba, sisitimu yemugoba. Era nze nnyina bizinensi ezirimu emikwano nezaamala kugejja. Bizinensi yange bw'emala okugejja ndi wa ddembe okuleetawo ow'omukwano oba ow'oluganda. Ate ow'amalala n'emputtu oyo naye ku mutendera guno oguddako nga bizinensi emaze okugejja nsobola okumuakomodatinga olw'ensonga waliwo awo ate we tubeetaagira. Ab'amalala n'emputtu tumulina naffe wano. Abantu abo mu bizinensi munnange ate osanga nga ba mugaso. Abooluganda, emikwano ne bali abantu benjogeddeko. Ab'amalala n'emputtu bizinensi erina weetuuka ng'ebeetaaga. Ogenda kumbuuza wa bizinensi wemala okufuna piiki ne piikinga ng'emaze okugaziwa esimbye emirandira era enywedde etandise okuleeta kasente weetaaga eŋŋanda zo okusobola. Waliwo mukwano gw'ekintu kyatasobola kukugamba ng'owooluganda ajja kukigamba agambe Chris bino byonna tubikola naye gundi alina kyakupulaningira. Owooluganda abeera wa mugaso. Owooluganda alina ebintu by'atajja kukola ng'ali mu bizinensi yo alabe nga kikolebwa agambe nno guno musaayi gwange nina famire, Chris alina famire, ate bizinensi yebeezazzaawo famire yaffe alina byajja okwerekereza. Mukwano gwo ono mukwano gwo ow'okulusegere naye alina byatajja kukola. So nga n'ow'amalala oli gwe nayogeddeko naye olina w'otuukira okumwetaagira ebeera scare factor. Teriyo bizinensi etalina scare factor. Buli abantu lwe balaba ono omuntu w'amalala ng'ali wuwo ebiseera ebisinga alina baatiisatiisa ne batajja mu bizinensi gy'okola. Ekyokulabirako abantu abalina amatanta nga ye bw'omuwanka sente agula ebintu eby'amajolobero. Bannaffe bali abalowooza okujja okukompiitingira ku mirandira gino esatu. Are you cheaper? Are you better? Or you're doing it fast? Kati ono omwana ono agezaako naye okwetetenkanya aveeyo ajja akuvuganyize ku ebyo ebintu ebisatu. Are you cheaper? Are you better? Oba you faster? Oli ayagala okujja akola bizinensi gy'okola omuntu ono w'amatanta amutiisa atya. Omuntu w'amatanta ye sente z'oluzikuŋŋaanya nawezaawo miliyoni ze 8 ye ng'agula emmotoka ey'ebbeeyi. Kati oli agezaako okujja eno agamba naye omusajja naamusobola. Olaba ono afuna obukadde obuna aguze emmotoka efaanana bw'atyo. Nze bino ebintu byenkola ddala kituufu naasobola okukompitinga n'omusajja oli. Abantu abo bonna tubeetaaga, abooluganda, ab'emikwano n'abantu bali ab'amatanta. Naye olina kumanya mbaleetera ku siteegi ki ng'otandika nkwegayiridde.